toyinza kubeera ng'obadde mu katuliki n'osiramuka ate baga atandika okufuuka imaamu saaza mwami Nalukoola mukwano gwange bayidawe naye yakajja mu NUP era ne bwe mwabaddemu mu interview ng'avudde mu debate gye babaddemu yagambye ye wa DP yagambye yadde slip of the tongue lulimi luseerera lutya yagambye omanyi bayibuli egamba ffe abakkiriza nti ekijjula omutima n'akamwa kakyogera kyekafulumya kati mwami Luyimbazi Nalukoola mukwano gwange ennyo bwe twali ennyo mu DP naye ne tumulekayo n'asigala ne Mawu akyaliyo era President Ssebo nsaba obeere mwegendereza kaadi eno tebakubuzaabuza n'ogimansa mu bantu abagenda otufuukira ab'ebitaano kubanga Nalukoola bitaano kye yabakola bitaano kye yatukola kyali kirala so mwami Nalukoola nze nkimanyi nti akyali wa DP nnyo ate DP eyammawu kyovola nti bululimi lwayo buli kyayogera Democratic Party naye bwana wasabu Kenya ekibiina kya National Unity Platform kyakatandika kizibu okubeerawo munnabefuzi ayingidde National Unity Platform nga mwatandikidde abasinga obungi buli omu alina gye yava guwavaawa nze nali wa Democratic Party ne President Kyagulanyi Ssentamu yali wa Democratic Party kale kibi Kinalukoola okubanga naye si kibi era tugamba nti takyali tali si wa NUP naye ndowooza giringa myezi mibale nga ayingidde mu NUP kakati twagala muntu ayingidde olw'okuba alina ebigendererwa bye twagala kuba mukulembeza omulungi asobola naye agumiikirize mwekyamwe kyakugumiikiriza agumiikirize ono luswa amaleko ekisanja kyani kya MP waffe Ssegirinya Muhammad gwe balonda kubanga ne Ssegirinya bwe yali afa yagamba ebigambo bye nti ono Alex Luswa Luwemba kuba kati emabega eri yali atannaba kusiramuka ate teyasiramusirwa kuba ayagala kifo amaze omwaka gumu n'ekitundu ng'asiramuse anti ndozanga amaze otegana Ssegirinya agenda kufa omanyi otya nti oli agenda kufa olwadde wa Ssegirinya baali babumugamba nti agenda kufa ate n'amanya nti omwaka gumu n'ekitundu ajja kuba afudde n'asiramuka ye yatoola butozi saadu ekyo kyokka kimala ajja kuba amaze otulaga agenda kukola ne kukijja waffe NUP tuli bakozi ate twagala bakozi President waffe Kyagulanyi Ssentamu ayagala baki ayagala bakozi katujja kulaba Luswa bw'anaabanga akoze bulungi mu guno omwaka ogusigaddeyo NUP ejja kukkiriza emuwe oba okumugjayo tusaba mwami Nalukoola bw'oba oyagala nnyo NUP twategedde nti ekibiina kya DP okyakyagala oyinza okutuyambako n'ojja ng'otimba ebipande bya Luswa tulabe nti oli musajja wa NUP wankyukakyuka ayagambye ajja kuwagira yenna kadi ekibiina gwe kinaba asooka tutimbire ku bipande by the way yali badde kati alangirira nti abivuddemu azze ku mabega wa Luswa ate Magala Umaru foot soldier abadde mu Magala tukyayitaaga nnyo ba foot soldier batukuume ekisooka tugenda mu kalulu President yeetaaga obukuumi Magala ate ayiwawo omubiri kati bwabanga ate agenze mu bwa MP bwanga nageze mu masuuti etaayi tajja kusobola kukuuma President so Magala ogira okyali foot soldier waffe omusajja abadde mukomera akite mumusasuddeemu ekyo tugenda kugezaako okulaba nga tumufunyayo ku ketumuwa office si office alina wageno banga soldier abeere nga hanga afunayo ko omwezi era Luswa bw'amala okuwangula nga foot soldier agenda okuba nga atambula ne ttiimu ya President Magala agenda kola ku ttiimu ya Luwemba alina kubeera ku Luswa Luwemba abeere nga y'omu ku foot soldier abakuuma b'MP ne President era nga bw'abadde akikola namulabye alina ba foot soldier alina Olivier Lutaya namulabyeko ne abo bonna bambe mukomera abo bonna ba foot soldier so muganda wange Magala kadi sisi tebazitunda bagamba nti abaana abawala mbu abawala balinga bakiteganya okukyama Nyanzi mbu oba tolina ssente mbu ojja mu ngeri eri endala nakwambula mbu kibatu kyamaani Nyanzi alina mukazi we kyala mwami wa buvunaanyizibwa ebyo bya bulijjo naawe abantu kyo tebabategula oli musajja wavunaanyizibwa muntu mukulu mukulembeze tayinza kuddamu ebyo mbu oyagala kaadi akwambula akawale tekisoboka palamenti ng'ekiri eyo nga kifunga mutuku kati palamenti erimu bayaayi gamba ki bannaffe abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala ze muzzukulu wa Kisolo Martin Chemba waganina ye kansala wa Swabu Kenya munakibiina kya NUP nakibiina kya National Unity Platform bano bamu ku kibinja ekyava mu DP
naye wava mu DP twali mu DP by soko uze ku bantu abatulaba ku kimbo wa update ndowooza kyekyo nsanyusa okubeerako wano ku channel ey'amaanyi ate mwe bali kumugoberera se bwe bali kuweereza ggwanga bakikola ensonga zitambula bulungi nze Waswa Bukenya ndi kansala mu lukiiko lwa Nansana municipality nga nkiikirira ekitundu kyange kya Nansana West 2B naye nga 2026 nzija mu muluka gwonna baatuzzemu ne batugatta ngenda kubanga nkiikirira omuluka ogwo gwa Nansana Westward awali poliisi yonna okuva mu Lubigi paka eri ku 7. Okay. Kale tutunulire Kawuluke Kawempe ebigenda maaso makalo Kawempe obiwulira obiraba mbiwulira ate mbigoberera kubanga ngaffe National Unity Platform tulina ba candidate mukyalina 10 ddambiri tulina bakusunsa tulina 10 naye twagalayo candidate omu ekibiina gwe kigenda okuleeta era naffe gwe tugenda okuwagira. Gwoli kwani? Nze ndi ku Luswa ndi ku Luswa Luwemba gwe mpagira. Lwaki? Olw'ensonga nti comrade wange Honorable Segirinya Muhammad yali mukwano gwange yali mukubi wa simu nga nze Nakawempe bamuwa contract ya myaka 5 yafudde abulayo omwaka gumu n'emyezi ndowooza nga 6 so nga ate ono Luswa Luwemba abadde atambulira wamu naye era bye babadde bakola byonna nga babikolera wamu ne bwabadde ng'ali mu kkomera nga Nakyemalira amusibye era ono yabadde yasigala ng'atambuza projects za Honorable Segirinya Muhammad. So nze nsuubira nti buba bwenkanya nnyo ekibiina kyange kya NUP contract eno esigaddeko omwaka gumu n'emyezi balekera ono omwana Luwemba Muhammad Luswa. Naye ebyobufuzi ebyo ebiringa ebyensikiranoza tebigenze nga biggwawo bamunenya President Museveni nti ali mu kuleeta mutabani we kati noono singa Luswa Luwemba yajja abanga azze okusikira Segirinya kubanga atatambula naye. Nze ngamba si byansikirano olw'ensonga Luswa Luwemba si muganda wa Segirinya naye bwe tubanga tulaba nti ono abadde atambula n'omubaka ku nsonga ez'Abannakawempe tulaba nga ono kirungi nnyo amaleko contract ya munne bwe babadde batambuza ensonga. Ekyokubiri siyinza kugamba nti byansikirano ono si muganda we lwenaligambye nti mukyala wa Segirinya jjukira naye yali ayagala namwandu naye naligambye nti namwandu kuba teyajja tegeera nnyo abaana baabwe naye bino si by'abaana byakukolera Bannakawempe kati Luswa asobola okukolera Bannakawempe nga Segirinya bwakoze eki kubanga buli kimu ate Luswa yabadde ne plana wa Segirinya nga yamugamba tukole kino. So nze kyenva ngamba nti Bannakawempe n'ekibiina kyange kya NUP omwana oyo Luswa nze gwe njagaliza. Utwale tulaba debate y'ekibiina okulaba ani akira munne ku nsonga ezimu waliwo ababadde komiki abadde ne comedy abagala okwefaananyirizamu Segirinya waliwo omukulu oyo yaani oyo yabadde ne simanyi Nsereko Moses alina ne simanyi Nsereko Moses bokisi bikoze bitya Nsereko Moses si yajjayo ekifaananyi kya Segirinya mumanyi yankubirako ku simu naye ng'ate ayagala kalulu ke Kawempe ka Lubaga North ate mwaka ki last year ewuma yayagala kuba tavuganyangako naye yankubira nga yeetegekera 2026 ng'ayagala muwagire muwa obuwagizi bwange yadde siri munnalubaga naye engeri gyendi nti ndi mukubi wa simu ku leediyo zonna ng'ayagala muwagire nti Bannalubaga baleese gundi oyo ani Nsereko Moses naye yennyini teyeetegeera alina ekibulako alina ekizibu gwe bw'olaba byakola alina ekizibu kwegamba wayagadde kujjayo kifaananyi kya Segirinya sina munnakatemba just alina waliwo remote y'obwonge emuvuga tali yekka nze byabadde akola ku stage wali mu debate yabadde tali yekka si munnakatemba ofundako ganti ono munnakatemba ne si munnakatemba Nsereko Moses alina ekizibu kubanga bannamawulire nga gwe baamubuuza nti ozze kwesimbawo Kawempe olonderayo oli mulonzi waayo nti siri mulonzi waayo ndi weerubaga kakati ng'omuntu atagenda nakweronda kyali badde kya bugunju olina w'olondera
nondera mu polling station bweti abantu bagenda kunonda nawe weeronde naye alondera Lubaga North kati ne bamubuuza lwaki atozeeko kirabako ekyo mu bululu obwaggwe oba yali Apollo Kantinti alondere Mukono Kantinti oweno yali eweeni Nansana ate wali teyaliwo Nansana Kantinti weeri kya president Kyagulanyi Center mu Kyaddondo yali alondera Mukono simanyi nnyo ebiseera ebyo naye omukulu ono ekisooka ne Kawempe talina yadde omuzigo gwapangisa Nsereko ye bwe yalabye akalulu nga kaze by election ye naga akambuukire wano esooka ayagala kirabika kufuna linnya erinnya lyalifunye kubeera omumbuuzizza kuba ne oyabadde ayogerezeganya yagambye nti yo Nsereko Moses simanyi biki ab'e Lubaga bagimanyi eyakabokisi eyokusuula mu koyini kiregeza Munnalubaga nnyo Munnalubaga naye ng'ate ne Bannalubaga bw'abayita mbagamba toteredde obulamu tateredde bulungi esigeza abantu abasinga bonna si Kawempe abamu bazze babukidde ebugumye abo bonna kati ekirala muganda wange ono bwe balinga abali ku competition ennyo muganda wange ono kanso Nalukoola nze ndi ku luyimbazi Nalukoola luyimbazi omuliko naye toyinza kubeera ng'obadde mu katuliki n'osiramuka ate baga atandika okufuuka imaamu saaza mwami Nalukoola mukwano gwange bayidawe naye yakajja mu NUP era bwe mwabaddemu mu interview ng'avudde mu debate gye babaddemu yagambye ye wa DP yagambye yadde slip of the tongue lulimi luseerera lutya yagambye omanyi bayibuli egamba fe abakkiriza nti ekijjula omutima n'akamaka kyogera kyekafulumya kati mwami Luyimbazi Nalukoola mukwano gwange ennyo bwe twali ennyo mu DP naye ne tumulekayo n'asigala ne Mawu akyaliyo era President Ssebo nsaba obeere mwegendereza kaadi eno tebakubuzaabuza n'ogimansa mu bantu abagenda otufuukira ab'ebitaano kubanga Nalukoola bitaano kye yatukola kyali kirala so mwami Nalukoola nze nkimanyi nti akyali wa DP nnyo ate DP eyammawu kyovola nti bululimi lwayo buli kyayogera Democratic Party bwana wa Kenya ekibiina kya National Unity Platform kyakatandika kizibu okubeerawo munnabefuzi ayingidde National Unity Platform nga mwatandikidde abasinga obungi buli omu alina gye yava guwavaawa nze nali wa Democratic Party ne President Kyagulanyi Ssentamu yali wa Democratic Party kati kibi Nalukoola okubanga naye si kibi era tugamba nti takyali talisi wa NUP naye ndowooza giringa myezi mibale ng'ayingidde mu NUP kakati twagala muntu ayingidde olw'okuba alina ebigendererwa bye twagala kuba mukulembeza omulungi asobola naye agumiikirize mwekyamwe kyakugumiikiriza agumiikirize ono luswa amaleko ekisanja kyani kya MP waffe Ssegirinya Muhammad gwe balonda kubanga ne Ssegirinya bwe yali afa yagamba ebigambo bye nti ono Alex Luswa Luwemba kuba kati mabega eri yali atannaba kusiramuka ate teyasiramuserwa kuba ayagala kifo amaze omwaka gumu n'ekitundu ng'asiramuse anti ndowooza nga amaze otegera Ssegirinya agenda kufa omanyi otya nti oli agenda kufa olwadde wa Ssegirinya baali babumugamba nti agenda kufa ate n'amanya nti omwaka gumu n'ekitundu ajja kuba afudde n'asiramuka ye yatoola butozi Saadu ng'omusajja omukkiriza naye nga bino ebyokufa kwa Ssegirinya byazze buzzi so gwe mu bibi ogamba nti ono omusajja Luyimbazi Nalukoola yadde quality zonna azirina ayina asobola okubeera MP kubanga ayina obuyigirize experience mu byobufuzi agirina ekyokubiri agategeera okulwa n'eddembe ly'obuntu akimanyi abadde ku ludda olunyigirizibwa era kye bayita olwanira eddembe omuntu akimanyi yadde babadde banyigiriza si nnyo bo badde ku ludda olunyigirizibwa olutali nnyo kwabadde balya ne Kamaawe yavaayo era lw'ebyo era yalindya nabo ate buli yaweerezanga ne Mawu yalyanga ne Mawu yagenda eri nga bano olowooza Mawu yatwala bameka Mawu yagaana Siranda oba naani ne bagenda ku lujjuliro era batuuka ono yasigala akyatambula naye bwe batuuka mu maaso awo ndowooza Mawu n'aba nga takyabawaayo kantu n'akyuka n'ajja naye nze mbadde ngamba muganda wange Nalukoola simuyinaako buzibu ate munnamateeka waffe yabadde ku ludda oluvuganya simanyi naye bamuteeka ku ligo tiimu ya Nuupu taliiko kubanga yali agikula yafa taliiko ani kati akulira ligo tiimu webali tulinayo nalebo Segona kwali Shami Malende Segona kwali tulina
Jeremiah Kaya naye ndozanga munnamateeka bangi tubalina bangi bayira ekibiina kijjudde bannamateeka ne bano bonna ba SG tubalina bangi naye Nalukola naye tumwaniriza abeere omu ku baligo ttiimu ya NUP naye ekyokwesimbawo 226 kyabajjako naye kati nga tumalako 226 twagala ekisanja kya Seggirinya era ekibiina kyange kisaba Secretariat ngisaba omwana ono Luswa no simumanyi nti oba mumanyi nti oba njogerwa kuba mumanyi naye okusinziira nga bwe mbadde mba following Seggirinya Comrade Seggirinya njagala abeere ng'akola ki oyagala ayongereyo ebya Seggirinya abeere ng'abituukiriza. Omusajja ono yakwata ekyokubiri mu constituency eyo Serunkuma ye tomulabyewo? Serunkuma yaliwa mulimu omuntu yaliwo yakwata ekyokubiri oyo omugagga w'Ekawempe eyo bino tetuli ku bya bugagga akalulu akawedde yakwata kyakubiri twagala agenda okukolera abantu b'Ekawempe kuba bo bantu ba ghetto kati oyo omugagga agenda akiikirire emuyenga oba entinda awo tulekerewo abantu baffeffe abawansi betutegeera betumanya nti omwana oli yeetaaga eddagala ono yeetaaga okuyamba mu mwala Luswa asobolera ddala Luswa gwe gwolaba kuba naye olowooza wabanga Seggirinya yali akola ne Luswa banaakola kyekimu abantu tebafaanagana nedda ebyokulabirako weebiri Seggirinya okuva bwe bamusiba emyaka egi eddwaliro Luswa abadde alifaako nga sigamba nti alina wajja kuba MP yali agenda n'asaka n'aleeta naye okulaba nga libadde liyimiridde abantu bafuna obujjanjabi nga Luswa yalitambuza Luswa abadde ambulance ng'ateekamu amafuta abantu ne bagenda ne bakola ki ne batwalibwa mu ddwaliro Luswa ebyaddala nga tuvudde mu by'okukuba olwali yasobola okutuukiriza ebigendebwa bya bannakawempe North yasobola kubanga abadde ne Seggirinya amanyi obukodyo bwonna Seggirinya n'ebimu abadde nze Seggirinya ngambakoko naŋŋamba nti Luswa ebimu yabadde amuwa ne pulaani amanyi ekyokukola esooka muvubuka yasomako muyivu so ebimu abadde ayamba ne Seggirinya nti tukole kino waliwo kuba nigibadde balaga Luswa nga Seggirinya byeboogera tabitegera nga Luswa yakola nga interpreter we Luswa yabadde agatta omuzannyo gwonna Luswa nga amuyambako okuvuunula byeboogedde oluzungu olw'ebuziba Luswa musajja muyivu musajja muyivu so kati gwe nga gwe omuntu wa Seggirinya oyagala Luswa amaleyo kino essanja eky'omwaka guno kiri teyesimbawo oba kiri akozesa maanyi ge kiri awo NUP yaddemba okulaba nti oba akoze oba takoze bamukole ki bamuwummuze naye ngaekisanja kya Seggirinya akikoze eki akimazeeko era ne Seggirinya gyali ajja kuwummula bulungi kubanga ekisanja kyajja kuba kikoze eki kati 226 kuba tubulako tugenda nominations tugenda ziyingira mu gwa 11 Luswa ekyo kyokka kimala ajja kuba amaze otulaga agenda kukola ne kukijja waffe NUP tuli bakozi ate twagala bakozi pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ayagala bakozi katujja kulaba Luswa bw'anaabanga akoze bulungi mu guno omwaka ogusigaddeyo NUP ejja kukkiriza emuwe oba okumuggyayo tusaba Mwami Nalukola bw'oba oyagala nnyo NUP twategedde nti ekibiina kya DP kyakyagala osi oyinza okutuyambako n'ojja ng'otimba ebipande bya Luswa tulabe nti oli musajja wa NUP wankyukakyuka ayagambye yajja kuwagira yenna kadi ekibiina gwe kinaba asooka tutimbire ku bipande by the way yalibadde kati alangirira nti abivuddemu azze ku mabega wa Luswa ate Magala Umaru foot soldier abadde mu Magala tukyayetaaga nnyo ba foot soldier batukuume ekisooka tugenda mu kalulu pulezidenti yeetaaga obukuumi Magala ate ayiwawo omubiri kati bw'abanga ate agenze mu bwa MP ettaayi tajja kusobola kukuuma pulezidenti so Magala ogira okyali foot soldier waffe omusajja abadde mukomera kite mumusasuddeemu ekyo tugenda kugezaako okulaba nga tumufunyayo ku ketumuwa nga si woofiisi soldier abeere nga afunayoko omwezi era Luswa bw'amala okuwangula nga foot soldier agenda okuba nga atambula ne ttiimu ya pulezidenti Magala agenda kola ku ttiimu ya Luwemba alina kubeera ku Luswa Luwemba abeere nga y'omu ku foot soldier abakuuma b'emupi ne pulezidenti era nga bw'abadde akikola
namulabye alina Foot Soldier alina already Olivier Lutaya namulabyeko ne abo bonna bambe alina bomukomera abo bonna ba Foot Soldier so muganda wange Magala ekyo bwa Foot Soldier gamazima kisobola obwa MPA gira bulinda wa MPA abulindeko yabulinda aleke ono ekintu kya waliwo yabadde agamba ekintu kya Luswa Luwemba nti oba yatandikidde mayengo ga waggulu nnyo kutandika kuwa empinga tavuganya nko wantu wonna ate ng'akyali mwana muto nti yandizze nga Seginya gyava mu bwakansala si kuba tulabye bangi nyina mukwano gwange Ensuubugapo muvubuka muto ono Obi wange Obiu yatandikako ku bwakansala yajja ku bw'emupya ate era akoze bulungi bannabusiro yadde yabula yadde Ensuubugapo yabula ku ssimu oba yabula ku ssimu ne mu maaso yaddawa mu field gyali naye talabika waddewo omubaka ku ssimu taliiko ku ssimu alinga mukwano gwange gwe wanjiwamu Alani Mayanja Ssebunya Alani Mayanja ata naawe ata gwakuta naye kyogamba Alani Mayanja takusibulanga Alani Mayanja mabegako wayise emyaka ng'ebiri yansibula naye mu nsibulo y'amangu wano nawali tagaziwa nnyo taga kudiibuuda alinga musiraamu amanyi ba MPA abo nabo babi bali kuyoleke ekintu nga tona bakitulamu osobola kigeraageranya naye bwomala okituuka munatambulako n'omubaka lumu naye nagamba buno obubaka sibusobola buli watuuka bamwetaaga alekewo kituufu buli mufu ku kyalo bamukubira buli kibiina ky'abakyala kimukubira n'essomero lina sipikide limukubira n'omuzadde alemeddwa okuzza mwana ku ssomero amukubira sisobola kugamba nti nze simugamba kumpa naye kunkubira kasimu nga bwe yakankubiranga luli abaka mukube bane temutulira mupira abiri mu Kenya nga luli bwe yankubiranga ogamba otya muganda wange waswa Bukenya we bali emirimu naye kati tankubira kyeŋŋamba alinda 225 nga tuse mu ngoye nze ndi mukulembeze byayitamu mbimanyi sisobola musaba oba okitegeera naye kati gwota era kati nze waliwo wejja nenjiwawo ku lw'ababaka kuba mmanyi balina bye bayita ddala kati konsosi zamwe ze zitakyalina babaka nansa neyina wakayima mwali era nejo nabadde naye era nga tuli ku nteekateeka wakayi ku TV wa gwe toli weewaffe toli we Nansana kati ate onoomulaba oti ogenda kumulaba oli w'emukono wa Nambooze mu ate wamubikira fe waffe aziika naye mpulira kadi yayinza obutajjiddamu gifuna ajja gifuna ate okulabika wa mu constituency mwali negyo twabadde mu constituency abeerubigi bwe baabamenya Wakayima yateekayo obuwunga kumpi ttani mmeka yabawa abantu kizibu nnyo okumatiza abantu wakimanyi nti ku nnyumba woosulaba neeyibabo ku bikomera bayinza okumala ebbanga lya myezi ng'esatu nga buli omu talaba munne kati omubaka musaasire alina constituency gunene Nansana yeetaagana kusalamu nnene nnyo ate bino ebitundu by'ekibuga tebeetaagana ababaka wanga bizibu bitufaanana kati Nansana alina ekibuga alina n'ekyalo wakimanyi nti Nansana yawukana ne Luweero district webasalagana municipality tetuukira ddala eri emagije oyise magije n'ogenda eyo ene wakasolo Ssebunya kozi naye Nansana ekavule eyo oyita ate ekavule oyitawo n'ogendera ddala Nansana munifali eyo gombola y'Ebusukuma akalulu kano akalulu k'ekawempe kano Nuupu neekawangula nga tetera kuwangula by elections tulabyeko ng'egenda mu by election nnyingi ne zigiremu okuwangula nsuubira bannakawempe bamanyi kye baagala oba lwakuba eno ya muntu waabwe so singa by elections zibadde gendamu tezibadde za Nuupu nakyemalira okimanya mubbi akalulu akabba ne ttiimu ye era bw'aba agambye nti akabba asobola okukabba kuba tulabye obululu bwe tuwangula nga tubuwangulidde ddala ne balangirira nakyemalira gw'ayagala naye kano akeekawempe bannakawempe bagenda kulonda kubanga baagala enkyukakyuka ekyokubiri bannakawempe balina obulumi ku lw'omubaka waabwe yafa mu bintu bibabuusabuusa abantu abamu so kati bagenda kulonda omuntu yenna NUP gwene wa kaadi tukkiriza agenda kukubira waggulu nnyo ate era kisuubira nti nakyemalira agenda kano keetantala okukakwatamu kubanga bw'akakwatamu eyinza okubeera akabiriiti akakoleeza emmanduso omanyi nti omukazi akalimu w'NRM
mwana wa munene oyo weena ali munene kyenewuunyamu tetuganye ssemateeka w'omuntu kasita aba munnayuganda okwesimba wonna omukyalo oyo ow'NRM Ajat Farida Nambi asula makindye ati eno nawulidde yapangisizaayo akazigo ka single room mwatandise osula ne bbaawe ate bbaawe oba bbaawe ekikuba alabika alina ba boyfriend bangi oyo mukyalo omukulu newaye akyala basente asobola ate mwala mugaga mwala Moses kimanyi naye agenda emakindi gyaba yeesimba oba ebutambala ewaabwe ewa kitaawe ene makindi Kigongo webutambala Alhaji Moses Kigongo wenaale second webutambala naye aleka ayagala nnyo ekibuga kuba naye akalulu akabadde yavuganya kibuga mu Kampala umani MP nanti yajja umani MP yali avuganya disitulikiti yonna naye kati wano Kawempe North takolifayinga kubeera mubaka waabwe twawulidde mbu yapangisiza mu nnaku nga 3 nnya yapangisiza akazigo asula makindi gyasula twawulira nti bayawukana ne bbaawe naye tebyagenda nnyo bayiro naye nga bayawukana era mukyala eyeeyombekedde sente aziina naye tezijja muleeta gy'atalina kusesimba anoonya nno banaakola anoonye bange ettooke lya NRM sirirya walayira okufa n'obutanyagwa kulya kyobulaba nti engatto yange egudde olubege tuli mu mbeera mbi nange njanyirireko nga ggwe engatto ogimanyi ggwe n'ogimpa enkubira ebipande ebiwera 13,000 kati NRM yo togisuubira kubaako kyekwata mu kalulu ake ogisuubira kukwata nga kyakomeka NRM anaasemba ejja muddirira bakuddirira n'asemba si be bajja okusemba ne bajja kuddirira n'asemba agenda okusemba be bagenda omuddirira FDC lesaganaga aganaga yaliwa omuyimbi gwe bayita baba ate bannaffe aba FDC mulimu ate namwe kutuswaza amuliya ati kati oyo amuliya ati ndya nabo era bayagadde kuleeta oyo omuyimbi waabwe aganaga gwogambye simanyi nnuna bulungi ne byayimba sibimanyi toyimba n'oyo fala avuma bwatyo avuma anti fala toyimba n'oyo fala aba avuma kati aba FDC ate no FDC eyekatonga nze gyenzikiririzaamu eyamuliya ati sigikkirizamu kubanga esamba nenakyemalira esambisa abiri koze eremberebe ziyava ku nsimbi zebabawa kati zebawadde aganaaga gye atabangula era basigazza era kati nakyemalira yabawadde sente bateekemu aganaaga bajje batabula akalulu naye kati nga amuli ati lwaki ekifo temukireka ne mutasiteekawo muntu kyateeka ne mulina ovuganya kyanti nange kyembadde ngenda okubuuza ssebo kubanga ofaaki NUP weeri abaddewo munankyukakyuka wa NUP oleetera ki nawuliddeko n'aba DP mbu baagala kuleeta naye bonna bajje nalabye ono jjajjawo ebyobufuzi mukaaku Lubega mukaaku namulabe nga aleka alina kyagala okufulumya mu ekyo ekintu kyabwe kye batandikawo ne bitaano oba Democratic Alliance biki namulabe ku mawulire aleka nabo baagala keesogga bajje bonna abanajja bajje mukaaku mwennyini yajja era kisoboka bw'ate olaba Nambi yavudde gy'atabeera najja ne yeesimbawo Nambi yavudde ogambye yavudde abeera Makindye gye bali babeera ne bbaawe ne bafunamu obutakkaanya omwami oba kati yakomawo simanyi naye kati nawuliddeko nti ziringa wiiki emu yafunyeyo eno omuzigo gwa single room kuliko eddirisa limu mwagenda osula asobole okunoonya akalulu ye Makindye bw'anaawangula era ajja kuddayo Makindye bannakawempe era ne bageza bakola ensobi nti balonda oyo bagenda kuba bakodde mu mbi okalabira ddala akalu kano nga nupu egenda kawangula NUP egenda kawangula ye by election gye mugenda okusooka okuwangula tuwangudde nnyingi ng'eyaani eya Ffeffe Kaserubogo baagibawangulako era kwali kubba bwali bubbi by election eyali ekisolo eyakabaawo eyali mwaleeta oyo omuwala omweru ennyo omuzungu ow'NRM yagibawangulako yawula okuwangula n'okunyaga goli munnamawulire yawula okuwangula n'okunyaga ey'ebusoga eya mwiru mwiru mwawangula naye mwiru si wammwe anti era twamuwagira kuba wankyukakyuka
kumiro alinga sambi sabiri naye simanyi naye nga NUP ewangula nene babba bubbi bukodyo ekyo wemugenda okukosokola nti ekifo ekyo mudamu kiwange obudde bwonna mugenda bukuba kawempe amaanyi gonna pulezidenti agenda siba kawempe pulezidenti ne bwana batasiibye ate mwayita ayitiridde mu constituency ng'agenda mu state house emageri tugenda kukuuma akalulu nga nakyemalira talina nawaafunira space byabadde abbireeyo ebweru kwingiri eyo tugenda kumukuuma abulweko anti badde bajja n'obululu nga babutadde muno ajayambadde jaketi n'abanga atiikinga n'agisumulula omwo ne buyiika baaba tuli strict nnyo era ababekwerinda bagenda okuleeta effujjo mu kalulu ke kawempe mujja mulaamye eyo system agira mu kalulu kansereka ke Kampala bajja basibye babupakidde muno ne muno abanga atiikinga ogeruka omusajja atiikinga atavaayo kuba tiiki terwawe jabugiziwe ababuleta butikinze anti ngamba olwo aba asumulula peesa abupange bamupanga atwale bukatuli abusasi oba okitegeera kati aba abupangira mu bbaafu olumala abupanga wamu n'ayiwayo tubalaba so amanyi mugenda okuyiwayo tegala bwangu era nze mukazi wange namugambye nyinza okumala ebbanga ngali ya weeks 2 nga siriwo kubanga ndagenda bukyali togenda kugata mapeesa gwe si mapeesa akakalulu tukaagala nensaba NUP empeere luswa bwene batawadde luswa nosigala ogenda nekibiina gwe kiwadde njagenda n'oyo kadi NUP gwe kubanga ekibiina okikiririzaamu njagenda n'oyo NUP president ne secretariat be banaba bakkiriza kubanga bannayuganda ba Martin batwewuunyiza nga NUP ekibiina ekito enkola gye twakozemu nga tusunsula oba okitegeera twasunsudde bulungi bano abasajja bamaze emyaka 4 nga bakalakata Uganda kye batasobola kukola ndowooza walabye omutindo bino bya solo candidate bebamuyimbira mbu bote muvuganya alaali ne mujja ne muleeta ebintu byammwe ebibogerako ne mumala ne mweyogerako mu bulujjudde ate ne ku gulawundi ekibiina kirina bye kyasindise okubuuza kinnoomu ku balonzi ani gwe balyetaaze agenda okutuula mu bigere byoli gwe baali balonzi. So ekibiina kitambula bulungi otunuulira engeri gye kyakozemu ebintu. Ekibiina tekitambula bubi. Kitambulira ddala bulungi nnyo. Era bannayuganda tusaba akalulu baakatuwa akawedde 221 nakyemalira n'akakwatamu. Naye kati twagala kano 226. Kuba tweteeseteese bulungi tumanye ebituli we byayita nakyemalira ageza akakwateko. Mumanye obukode bwe yakozesa okubalivula. Ne kati okukakwatako tumanya ajja kabba kubanga amulangirira we yamulonda ate ne kooti zize kooti y'abantu pulezidenti gye yayogera luutu eno yeeteeseteese bulungi okugusala ey'abantu egenda sala etya ejja kugusala mujja kugulaba temutiisatiisa nze ngenda si kutiisatiisa lino ggwanga lyaffe ate tuyimira mu ssemateeka eyalambikibwa obulungi owa Uganda amaanyi gali mu bantu tugenda kudda eri abantu. So eno aba NUP mwenna musazeewo amaanyi gonna musooke mugakuba kawempe. Tugenda gateeka kawempe by election yaffe eyo tugiwangule tuzeeyo omubaka waffe abadde wa NUP. Kawempe tujagala. Kifo mukyagala ddala tumagala kibave mu ngalo. Tukyagalira ddala kubanga bannakawempe baatuwa bwesiga nga NUP. Emyaka 5 kitegeeza tulina okulonda wa NUP addeyo amalirize contract y'emyaka 5 gyebawa NUP. Okay. So bona abadde boogerera ekibiina process ze muyitamu bo bagamba ki? Process ze tuyitamu okukola ki okufuna kaadi ebyo bya bulimba kati nze bwe nali nvuganya mu kalulu omanyi bulungi nnyo tuludde ffenna ninetooke sajja togatta bugasi ngatta bugasi neta era bwababa yali eyo nga yeetaaga okunnyamba ngenda na mu kalulu ettooke sirina kandi tewagigula ate ninetooke sisiina sente zisobola kugulamu kaadi era bampa bwe baalaba busobozi bwe nnina nga kati era bwenkoledde abantu ne bampa kaadi era nange nengenda nempangulira ekibiina kyange naye nga zo zitundibwa eriyo abateeka musente tebiri ebyo bya propaganda blackmail propaganda tewali yagula kaadi
ekibiina era mbona eno Nalukola yagiguze tebiriyo Nalukola yadde simuwagira naye tannagula kaadi tebiibeewo gwe banaabawadde kaadi ne batandika okubyogera nga bwe yaguze kaadi anti bajja kwogerera nkugambye oyo abeera propaganda ekituufu Nuupu tetunda kaadi banoonyereza busobozi bwo bantu bakwagala batya twagenda mu vetting wagenda mu vetting kwaliko bameka abaali bajagala kukaba baali mukaaga nga kuliko abalina ne ssente era singa byali byakutunda gwali togifuna waliwo mutabani wa Alex Mitala Bishop omutume apostle Michael Alex Mitala okay mutegere mugagga nnyo mwali mutabani we yali asobola okuteekamu yayagala ozigula ne bamugamba ekibiina tetutunda kati gwe owanguza ki wagifunisa ki kaadi eyo nze nagifunisa olw'okuba nti bamanyi sikyukakyuka ndi musajja alemedde ku nsonga z'abantu abanyigirizibwa nyimirira ku nsonga ez'eggwanga sikyukakyuka nti ate bandabe mu bino ate nga ndudde erinnya lyange nga ensi erimanyi oludde nga bakumanyi ate era nga ogusambira nga ngusambira eno mu banyigirizibwa kati era neyanjula abamu bali tebamanyi naye nga bawulira erinnya Waswa Bukenya omwogezi wa MP wa Kayima Musoke Nansana Municipality kati nga bamanyi yoyo aze sina kye mugamba oyo asaana n'ogifuna kaadi nenjifuna naye saagamba nti oba nateeka mu siina yadde 10 kuba nezantwala bampampe ogenda ku kitebe ogenda okunvetinga bampampe sente nali ngenda kutambuza bigere nga wali ate yala nnyo ndi yala omusajja atufuze nnyo omukulembeze ate bw'oba yala nnyo bogenda kubba nedda nali kati okoledde abantu tolidde buli kati ate ndi eki nze sisasulwa musaala bakuwaki sitting allowance ate zimala mutuula leero ne mmala emyezi 2 nga tebazibawadde lwakuba kati Mungu yansaasira engeri gye ndi musajja mukkiriza ninayo akalimo kenkola siri bubi nnyo ate nga luli era kati mu kugenda ku kitebe nsobola okwetambuza tosaba transport sisaba nwana okulaba nga mbaawo ne famire yange naye ng'ate waliwo bannaffe be batwala Nakyemalya n'abatwala eggaluga ne bagenda ne babawa nenze nagamba ku lwa kibiina kyange tekisoboka ate nze kati ndi mbwa njeru abantu bammanya era nali nja kufulumira mu mawulire amanene gati nti Waswa Bukenya yalidde ekyo kisebo kivuga nnyo naye sisobola kulya mu bantu bange lukwe kulya mu Kyagulanyi kibiina Kyagulanyi nno by the way pulezidenti wange naye ate situnoolidde ye enkyabuukya nga Kyagulanyi taliiwo kati ng'ekibiina nkita kubanga Kyagulanyi taliiwo kibiina kya National Unity Platform kigenda kubeerawo pulezidenti Kyagulanyi oba waliwo batakola ki goli kuvaliza kibiina na bannayuganda bambi kati ofunyefunye mukutooke si nnyo wagira wali bubi nali bubi abantu bakusaasira naga muliro waffe basaasira era waliwo nebaza abalonzi abankwatizako ku bipande abalonzi bennyini kati ku mulundi guno basaba ki bakole kati abalonzi nafunyeyo yaŋŋambye nti ye emmotoka egenda okuntwala ku nominations ye agenda kunteeramu amafuta anvuge antwale so abalonzi bange bamanyi nti kansala waabwe tuwamuwe bamukalakase talina ssente abalonzi bo bakimanyiti nti omuntu waabwe yala maani abalonzi bakimanyi nti akasente sirina omusajja atukanudde ovanga ku mulonzi akuba ebipande naga nti mbikubidde kansala wange so ebya kaadi na biki eyo EAC abantu boogera just kuba chairman Nyanzi Mabondo ya NUP tetundibwa butundibwa busobozi bwo era bwe banakuma kaadi naddala muganda wange Nalukola ye kuba ye sente azina ne baga nti aweya akawo bavuganye 10 aboloza Nalukonya asinga zine mulimu omulasa gweta Seri Nkuuma simumanyi mugagga muvundu wa mu kikuubo simumanyi wa kibiina ki anti wa kibiina kyammwe bavuganye 10 simumanyi manyi Ruswa manyi Ruswa yala maani nga ggwe yala kati tova nzinze nkoledde abantu bange kati kizibu nnyo omuntu omugagga ali akakyayi ali akatika obumanyi obutiko bwabwe anajja mu gete eno wansi mu myala amanya abantu emmotoka ye enene naye kati Ruswa alinga nze agenda kukolera abantu Nalukola avuga V8 enjeru anagiyingiza mu myala mpenkoni Nalukola ne wasula
kamera zikulabira mu mayiro 10 okutuuka ewuwe n'agamba asikali oyo sijja mulaba mugambe taliiwo anti munamateeka munamateeka katusooke tutereeza abantu baffe abatufaanana nalukola naye wageto wageto naye si nnyo wakuba nti yasomosebwamu n'asoma si nnyo gwe oyinza okumpulira ebya geto bye wawe biyimiridde wageto si wageto olina lukola yeetaga kukiikirira naalya ntinda mbuya ate kawempe tebiterimwe tegwa eyo kadi si tebazitunda naye bamu bagamba nti abaana abawala mbu abawala balinga bakiteeka nnyo kukyama Nyanzi mbu oba tolina ssente mbu ojja mu ngeri eri endala nakwambula mbu kibatu kyamaani Nyanzi alina mukazi we kyala mwami wa buvunaanyizibwa ebyo bya bulijjo naawe abantu kyo tebabategula oli musajja wavunaanyizibwa muntu mukulu mukulembeze tayinza kuddamu ebyo mbuoyagala kaadi akwambula akawale tekisoboka palamenti ng'ekiri eyo nga kifumba mutuku kati paliyamenti erimu bayaayi kale kakati Dream Restaurant restaurant esangibwa Wandegeya saagala njala ekulumire mu kibuga ovudde mu kanso njala ekuluma gende Wandegeya olye emmere ogimanyi ntera okuyitayo ndi sebo ngenda ne bakigatto bange kati waliwo omulonzi yantwalayokko ku Dream kakati kinkoza bulungi nti kyemugamba okimanyi manyiwo walungi nnyo Dream Restaurant eri awo omukyala mutana mubiru ye nannyini simumanyi naye otambulira nnyo mubakyala simanyi lwaki mukwano gwange ate era buli omu abaako network abazisinga era gwe otera nnyo okusimba mu bakyala be balina ssente namulw alina ssente empya n'enkadde ate alina omutima omugabi ate nzijala abagaba agaba ki ssente essente muntu wange ng'omuntu muntu wange kyomanya naye ng'ate ebintu ebirungi nnyo ebya Dream Restaurant emmere bagaba emmere ennungi emmere eyawano bakola boyiro ow'ennyama ow'enkoko ow'ekyennyanja ekinyobwa ekirimu ekyennyanja ekinyobwa eky'oluwombo n'ebiringa ebyo ate bakola ne ka delivery obanga obadde oli wala kutuuka we bali oba oli waka tuyagala kutambula musana mungi okuba kasimu nga bakuweereza delivery ne kajuisi oba bakyakakola nakanywako katono kajuisi ate omubisi gw'amatooke guli ogafa ogwedda ogwomubisi kandagala ako saakanywa nagwagulina weeguli naye ogwo gwoba ogwagala oyangwa nooza bwe tuva wano ontwale era bwe tugenda okukimalira nze kyemisana bwe nkiryanze so olaba olina mikolo tugeze olina kwanjula mbaga introduction ku kyala era osobola mukubira n'ajja n'akubeera nga akuteekerateekera emmere ennungi eriibwa abantu ate abantu ne bawoomerwa ng'ate akosezza obuyonjo obw'ekika ekyagulu ate n'obukugu mu mulimu ogwo so Dream Restaurant zange Wandegeya olaba akatale k'Wandegeya bwe kale ekizimbe ky'akatale eno emanju weekyalayo nkoko eno maaso ye address y'akatale ogenda naga amakubo bwe gati abiri Dream ozisanga awo kyokka nawe wali ku Equity Bank n'oyambuka era just Equity Bank wennyini ogetuna waggulu bwoti olokani eryawo waliwo Dream Restaurant ne mu bitala bye Wandegeya ng'okutte kino kijja ene waffe Kavule nga tunabatuuka ku First Pharmacy nawo waliwo Dream Restaurant abantu abo bitambula nabo era batuyimiriza balina namba ya simu kubanga waliwo akulaba ng'ate yeetaaga delivery enamba ya simu kweri mugiraba wansi awo mu kalango mweri naye ate ne oba toyagadde nga oyagadde nje kusomere busomezi wano ate namba ya mukama wange nyinza okubaga sigirina namba ya mukama wange kanji basomere namba ya namubiru kwegamba obeera nga oyagala akutuuseeko oba mukwatagane mu nsonga z'ebyo ebyokulya mukubire ku 0755 59 55 6 ye Dream Restaurant zisangibwa Wandegeya njata kulumira mu kibuga oli mukulembeze nawe okyali mu kikoni sikyali ndyayo kubanga nkyali muntu wa bulijjo neera ofisa wakadde genda ku Dream erisa abantu Dream nja kufuna mukama wange tutambuleyo ffenna ajja kunteeka mu ssente ate nange nsobola okwegulira kubanga abalonzi bange nyina tulina gye tukimalira tetunatereera tukyalwana kubanga tukyusa eggwanga nakyemalya lyabwe ate emmere ya Dream bagambye ya bbeeyi si ya bbeeyi mutwalo gumu bbiri gumu ekitundu ezo mba nzisobola kale ezo ssente nyingi asi nyingi Mungu yakusaasira nakola wasituka musibo tewali
abalonzi onalimu 221 tewali bwoti sali bwe Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0755595566. Ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Twagattagatta amaanyi tuge musajja Afrika tumuteekeyo. Nebaza abalonzi bange abamusaasira nebakuweereza olye okuyita mu kibiina kyange ekya National Platform tebantwala kulya twagenda sebo kuweereza era n'okulya oli ate bw'otobali nkomawo okubaweereza abantu bange aba National Westward okubaweereza ono ali mu bibye okulya eri mu bali abatunyaze fese butukolera bange. Goli omusajja yaddawa ono era naye bwe mwalinga mu Nansana omwo wa DP Keith Isaac aliwa gyali akomawo ku ayagala kwesimba municipality ajja ku division ebyobufuzi byonna ebiringa ebya Kenneth Paul Kakande. Omusajja waali atya Dr. Richard Senjobe wa Beef Organic. Dr. Richard Senjobe wa Beef Organic ndudde okumulaba naye twogerezegana n'okukasimu era buli wagira n'muga Dr. tekiri bulungi nti oyagala ki ng'amugambira omayo obimanyi Dr. mafuta. Dr. nkwebaza okujjanjaba abantu banna Uganda ku ssente ntini ye omu sebasinga okujjanjaba abantu mu East Africa yonna. Bakimuteekako ekyo nga si kimusaako yakikolera yakakasibwa okujjanjaba abantu bonna ng'akozesa obutonde. Manyi abantu bamize nnyo amakerenda ne gatukise nga tekakyasobola kukola kyalina kigakola n'ogamba nga mize amakerenda nze kati sikyawona ssenyiga n'amakerenda. Ogenda bugenzi ku Beaver Organic ngenda ku Beaver Doctor nga nfunira akadagala kati bana abasajja batatambula bulungi nabo yakoledde akaabwe bakayita wake up call kabaliwa abasajja bano bana batatambula bulungi otambula na wali Doctor yabakoledde ssenjobe yakoze bakayita wake up obaddeewo kazibweddeewo yakajja kaleta yoleke kazibweddeewo alabika yakanyweyo ne kagenyi lukala DC abona balwadde be kagenyi kuba yali yapipira naye kati seba mukampu ala disigo okubyoto ala disika genyeruka. So naye Dr. Senjobe simanyi oyina prostate oyina ania abakyala ogenda mu nsonga n'olumizibwa nnyo abakyala tokyagenda mu nsonga bw'ogenda mu olwayo nnyo bw'ogenda mu busaawa nga ate ovuddeyo wakosako ku nkola ya family planning kati otuusa ogikoowa oyagala ozaale ku baana naye byagaana oli myaka 7 bukyanga ogivaako tofunanga wadde olubuto oluvaamu nti olufuna olubuto ne kati wavuddemu ogambe wavuddemu omulimu tuguzeemu naye ng'ebinana byagaana nja kugamba ekigambo kimu nti genda ku Beaver Organic osobola okuba ng'ofuna obujjanjabi. Dr. Senjobe abeerawo mwennyini togenda kulaba baani togenda kulaba baani ali ku luguudo kyawo kakati bw'obeera ng'oli otuse ku ngalabi za Kabaka Emmengo oyambuse bwoti eno kooti y'Emmengo saidi wano batunda tonto omwenge gwa tonto saidi abatunda tonto erikuba lita Hamu Kasa Road olikwata ndowooza oyita ku nyumba oba yakikakya waliwo ekika ekirina ennyumba eyo giyitako n'oyita ku galaji n'oyita ku kampani ya basi bata Bebeto otambula ne kakola asako ekizimbe ekiddako bata Beaver Organic kiriko langi zaffe eza kiragala n'ekigambo Beaver Organic. Bw'oba ovudde Masaka gw'obutuuka katale k'Emmengo viiramu awo bw'obanga abantu bakwatiddwa ekisabuufu nagwobuuza nti nzala kundagerako ku Beaver Organic bwabigere kyokka baba bagegadde okukubba wa boda 10 okutuusaako oyinza n'otambula era naawe oyinza n'otambula n'otuukawo n'osobola okuba ng'ofuna obujjanjabi bw'obanga wakava ku Fufa kufa house Emmengo n'ojja katale wali okuba eri mu Nkulungo Nkulungo no saatuka ku mafuta agashero ayo togenda jasi mu Kakulungo akaako Emmengo kokwata bwoti n'okalabiriza n'oleka ekikira ku Muteesa University
nongera n'obalaamiriza n'okirikita paka wotuuka ku biva bigere otuuseyo ofuna olagiridde bulungi abantu kyokka ne wobanga tolina busobozi bujja Kampala obeera Kayunga genda ku Katikomu waliwo hoteli bagita Katikomu eri awo alinawo branch weeri bw'obanga oli Mbala naawe Mbala mu tawuni awo yataddewo bw'obanga oli Lugazi waliwo abo bayita ku Habisa Bank era nawo waali nawo obujjanjabi n'abeeruweero ali Kasana n'enjiraba nawo waali abantu basimbye obujjanjabi abo bunyize eggwanga lyonna mugende tuyambe yadde Nansana si wala nnyo naawe oli tuyambe Nansana nkyafuuka kibuga atuteerewo branch abantu abava Kakiri Busunju wa babeere nga bajja kozi Nansana abeera Hoima Road ate ndoze Hoima tanaba kubanga alumba atalinawo kati kitegeeza wowe yagaddemu kubira simu kuba ku 0752 nkaaga 24 27 mwennyini Dr. Senjobe yagenda okukwata essimu eyo 0752 nkaaga 24 27 ogende ofune obujjanjabi ye musajja waffe tutambule naye talina buzibu ajjanjaba talina buzibu ajjanjaba balina owulidde wangamba mbu wagendawo nakuta yankwatamu kuba dokita naye so olina kati nga ffe ab'oluseke olina olindamu okwatamu eddakiika eziwera anti abantu abada bangi addewo yatuukawo ku ssaawa 3 n'amulaku 12 3 ezadde yali agenze mutikka naye ate era olina okuguma sajja wange dde wabonyebonye n'ensi n'abagagga naye oba olina okuguma nze kasaba ngenda kufuna ate takusiibulirawo dokita naye obanga temukoze kyemwadde mulina kukola naye nga musinkanye akuta akuta tugenda netumulabako tumubuzeeko weekend kale nze siri mulwadde nze bajja kumulabako sinimba nekumulabako mulikwano gwo anze oli musawo ngendayo nga ngenda kujjanjabibwa ogenda bya bujjanjabi kati yanzijanjaba sirina buzibu bwonna ate ku ddwaliro tebakyalayo nti ogenda otuule kati awo ku kite yakukanika yasiba yingini nalina ebirwadde bingi nansiba nempona ewali ofa zonna yezijjanjaba Bishop n'agamba omusoka musinike y'abantu balabo baddala mulwadde sikusinika ttooke lyange sebo dokita Bishop nkutumiddeko Bishop yagamba mutooke mugende sikusendekayo sente yange nga wasu ali mukunji ali mukungatta mapesa era bansanga ku kitanda so Bishop Kiganda naye nkutumiddeko Bishop Kiganda muzeeyi wange ndere tukyali simuvaamu simuvangamu yakumanyisa ensi simuvangamu sala abaganda balina olugero nti ne bwosiza olumu obalawo naye nze Bishop Kiganda yesu minako tabbo yonna wange ujjako mmwe gwesebo tekikuganda oli musumba wange muzeeyi muzeeyi mutumidde tomukubangako ate nkuba waki muzeeyi tokubirangako weeri wansi mu kiko amafumu ogolekeza Bishop wa mu kiwonvu ow'ekiwonvu yaliwa mubeere bulungi sibula abantu wabasibulidda abalabi ba channel eno eya Kimbowa update nsanyusa okunkyaza ssebo akatosibula ensibula neyanze okunkyaza ate ssebo era yongera okunkyaza nyina ebintu bingi okutegeeza bannayuganda biki ebitambula abantu nakyemalira tumugjeeko tutya ebyo byonna tujja byogera wano mbaagaliza akaseera akalungi kale yewasa Bukenya wowe ine omukolo ngoyagala nkolera omukolo gw'okwanjula mbaga kuyingira kukyala kukola biki nkubira ku 07277363 onkubiro ngambye nti nkolera omukolo gwange wakola ogwagondi era tujja kuba nga tugukola era gujja kuba nga gutambula bulungi nnyo nyirira mukama kadde abankumire subscribinge mulayikinge mukomenti